Recordinga ngwe mbawerezera ekikonde. Ekikonde kikyanyuka wano ku kooti ekikonde kinyuka. Batikitoka bakimulaga batwala Yvonne mchala wa Sefco ne muganda wa Sefco ebikonde bali binyokera ddala wano ku kooti bwe tuli embeera yo bwetu bweri mukulu mbeera nga bwe nge okutwalira awamu ekikonde kyo kikyanyokera ddala wali abakirira ya Yvonne jangu eno mpola mpola kakati tukyagenda mu maaso tuli ku kooti wano ekikonde kyo kinyogera ddala ono ye taata wa tikitoka omukulu ono ali ku lugalo no jambuze ku taata wa tikitoka bayo mbuze ku taata wa tikitoka owadde watalatala omukulu gamba oti siri bubi nnyo olina buzibu obuzibu mbulina kuffe twazze ku lw'omwana naye ate kati ffe bennyini tutandise okweyawulamu famire ye yasose ne yeeyawulamu ebibinja oba biringa 8 kati ne batikitokazi nabo batandise okweyawulamu obuzibu bwa famire buli buvudde ku ki ndoza buli famire buli omu ayagala kulaga nti ye yakoze nnyo okujjayo Sefco ate nabyo bireese nnyo omutawaana okuddayo kwa Sefco kubanga emisango wabaawo omusango nga tegunnagenda mu kkooti gusooka eno mwe ne mukwatagana ne mwogera n'omulamuzi wali ne bigenda for presentation naye kakati wano olabira ddala nga waliwo obutategeera famire eyo nga yeyawudde mu lwaki saidi naki saidi ya mama ndowooza buli mukazi ayinako abamuwagira ayina abakyala babiri buli saidi erika gwawagira ndowooza tulabye nnyo omukyala Yvonne nga yali active nnyo nnyo omulala ono omweru tetumulaba kitole ki sibategeera nnyo nange naye nze kyentegedde nti baawukanye famire eyawukanye ate bandibadde bakwatira wamu ne bamala okujjayo omuntu common cause kujjayo Sefco ne balyoka beeyuza esaawa eno wetutunulira mwe nga batikitoka saidi yammwe namwe mulwanye nnyo kulabika nti muganda waffe avaayo saidi yammwe yo ate ndaba ebikonde ate nabyo ndejja ebiri story ki anti era kasita famire yeeyawulamu era ne batikitokers balina okufuna saidi ze bawagira nebyo byonna byonna bya butaliimu ffenna common cause kujjayo Sefco gwe nga taata wa tikitoka kino kitulaga ki embeera gye tulimu essaawa eno nga muganda waffe ali munda kino kiddayo ku ffe bye tuzze nga twogera ne tugamba nti tiktok oba life doesn't begin and end with your iPhone gy'olina awakaawo kino kiringa bw'olaba nze nasomera mu kyalo ky'Amabaale Wamisi Namuddu naye nga tutambula okuva ku ssomero okudda e Buwenda nga tutambula kibinja mugenda mukutukako paka lwofeesinga mwami Magundo omuntu ogu n'akubuuza lwaki oluddeyo kakati kye kino tuvumira ffenna ku TikTok naye there is a time lwogenda okufeesinga gw'ovumye gwe nga ggwe ng'omuntu ng'abakuwagira tebaliiwo kuba kati we bituusa ate Sefco is not against full figure it is Uganda versus Sefco olaba nti kintu kiba kifuuse kirala nnyo naye nga ba tiktokers tetuli wano nti tuwagira okuvuma nedda tuli wano lwa munnaffe this is ekika kye bayita TikTok nga aba Facebook aba Twitter kannaffe tuli wano nga ba tiktokers okulaba nga munnaffe avaayo naye kye tugamba nti ffenna tuli bannayuganda bwekuba kubonerera Sefco aboneredde nze ngamba ne bwe kiba kifuuse Uganda versus Sefco full figure bwajjamu enta ne Uganda ejja kujjamu enta kye musaba asonyiwe omwana tutegeere nti kati tekya si full figure tutegeere nti Uganda bwekuba kubonerera amazima aboneredde ate si yekka aba tiktokers bonna baboneredde bonna bakirabye bapya bakajja mu TikTok abalowooza nti TikTok ekolebwa kuvuma ombwa abamagezi right from the beginning omanyi ka TikTok kano katandikira mu Uganda kaali nnyo ne bannayuganda abaali e Buwarabu ffe ne tubuukira luvannyuma mu covid nga bamaze otujjako Facebook okitegeera nga tetuyina mulimu ebyagundi ebya VPN kakati ne tubuukira kano naye right from the beginnings abaana nabagambirawo nti ekyokuvuma tekikola omuntu osobola okuba ne content nga tovuma n'okolera abantu ne banyumirwa kubanga bw'ovuma kitegeeza olina kumalako na kuvuma kati ate okuvuma kuukuno
bakuganye amateeka gakuganye gakukwata kubanga ffenna twayiruka ate n'ekirala n'ensi yaffe nnyonoonefu bwe kibanga abantu abamu baavuma bwe baamala okuvuma ennyo ne bafuulibwa ba president's advisors ne bafuulibwa ab'amaanyi mu ggwanga nga basobola n'okutuukirira omukulembeze kati olwo omwana Ebya Sefuka omusuubira kukola ki kubanga alaba nti it is the order of the day bwe nvuma oba oliawo banampita nempitawo okitegeera naffe ffenna katono tukemebwa okuvuma nga tulaba avumye alya ku bivumo bye okitegeera ensi yayonooneka nze nsobola okumenyera wano abantu abakulu abazze bavuma ng'ate bavuma binene wegenda bonna babadde ku Facebook nga TikTok tennagiryawo tunuulira abantu ababaddeko envuma gye bavumangamu abo bonna tamala emirundi bonna bazze bavuma kakati Sefuka omusuubira kukola ki naye lwakuba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala ate era bajja kubuuza nti bw'abanga full figure yali avuma gwe wamuwaabira nga mazima gwe tewawaaba nga gwe tewawaaba kakati olaba bw'osemba n'ebivumo byo kati ovuma omanyi nti bwenvuma ate n'ekyokubiri katwevume ng'aba TikTok ojja kwevuma ng'owa TikTok naye ekivumo ky'owulire nga tekimalaawo yagala okukitwalako awalala ate era kireeta obuzibu so kyokuvuma kibi right from the beginning ate abaana bakajoininga TikTok nze kye mbagamba mukole content ebyo n'ebintu tebiggwaayo mu nsi oba si kyofuna omuntu akuwandiikira omuntu yandyebuuzizza ono ayogera ku TikTok emyaka nga gyataata waffe kitaffe nammwe emyaka gijumiddwa nnyo TikTok eyo eyakola TikTok wa myaka emeka eyakola TikTok bw'oba ojoininga app yonna kuliko terms and conditions conditionally kuliko emyaka emeka waji conditionally kuliko emyaka emeka ng'ojoininga TikTok conditionally kuliko emyaka emeka ng'ojoininga TikTok ye ekyokubiri bwe tunadduka ne tuleka TikTok ne tuleka abaana bokka ani anaabalungamya gwosobola okulungamya omuntu gw'otabeera naye kubanga birds of the same feather takamanyi kale nze nasomera kyamabaale wasinamuddu sikakugambye ssebo so kyengamba kye kino nti bw'oba oyagala kati nze nsobola okwogera n'omwana wa TikTok ne muga tokola ekyo babadde balwana ne muga tolwana n'awulira naye kati ne bw'oleeta omusajja omukulu myaka gyange nga tabeera naye n'amugamba tasobola kuwuliriza enjiri egamba Pawulo yagamba nti nafaanananga bo nsobole okubabuulira okubakyusa haleluya kakati ekirala apps zino teziriiwo kunyumirwa bunyumirwa kyokka weewaawo nga ffe abamu tuliko okunyumirwa naye TikTok eno is an advertising platform bw'okwata essimu bw'oti n'ogenda ng'oyita mu mmwanyi zo nga zengedde n'ogamba abantu nnina emmwanyi ogenda kufuna bakasitoma b'otamanyi muwendo nze nina abaana benkyusiza nono omwana bamuyita Peace yakola platform bagiyita mitima gyakaluba atunda ttaka lwaki lwakuba nti nabajjukiza ne bagamba no TikTok tusobola ogikozesa nga platform kwolangira nga oyita abantu akalango ku radio ku TV akasembayo obutono seconds 35 kayitira emitwalo agabulirwe kayita TV nafu ku radio emitwalo 5 ku TikTok kayitira bwerera ate ne kasigala nga kakyayita forever and ever so let us use our TikToks platform ez'okulangirako to advertise our businesses yita mu botiki yo okolera ivu ogambe bana jangu omuntu azirabe okitegeera kasimu nkunga kenzijeyo kanswaza akasimu kakoze wamanyi ni iPhone nako bagiddeyo ki ojizizayo tuleke simu kiye nunje nyebiri awo odwayo ina iPhone abantu bamera kwene mutegawe mu dalozo ina iPhone ba 13 ni iPhone so bambi bobo oli mu dduuka lyo jayo simu yo kola ka gundi oyita abantu
buli kyokola osobola okukikolera ku TikTok, osobola okwadvertisinga n'okola bizinesi y'amaanyi. Okitegera ne bw'oba olima buli kyonna kyokola. So bw'omala okwadvertisinga omaze okulaga abantu byokola ukola entertainment gundi videos. Tuyanza olw'okulungamya ku nsonga ya TikTok. Ono ye taata waba TikTokers. Wogera kuba TikTokers ndowooza nange ndi among the TikTokers kuba ngenda weza emitwalo ena gy'aba followers. Oli w'amaanyi nnyo, oli w'amaanyi nnyo. Ne bw'oba oyina 1000 ng'olina abantu 1000, abantu 1000 bw'oba ng'otunda ngatto ng'olina engatto capital wa ngatto 50, oyina abantu 1000 abakufollowinga, funako abantu 2 bagule engatto. Kutadde muzeeyi weewaawo ku kamera ntambudde ne mwana Helen Menta wakaviirike ku BTM saawa nnyani ez'ekiro Monday to Thursday kutuusako gye bayita access. Mwana muwala oyo wakaviiri kapya oba kakyusadde mbeere bulungi bwetyo etambudde ne ba TikTokers naye bwebyo bitambudde muganda waffe Sefuko tebamutadde bagambye akomengenda ku 13 omwezi guno ogw'omukaaga. Katusabe nti aleetebwa mu kooti abe nga ateebwa addeyo ali ebutoola. Weewaawo nze Divoshi Matovu mbeere bulungi mweraba.